amataba gakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga gasalako ne la poliisi yakonfaminze mu nkuba eyatonnye olunaku olw'eggulo ng'abantu 9 bamaze okubeera nga ezaabwe bazivuunika. Ate abakwasaganya embeera y'obudde bagamba mbu embeera eyinza osukkako naawo. Kati mu kijjukire nti kati sofa ekkubo oba ettaka libisi lyamaze dda okufuna amazzi agamala oli eryabadde n'ennyota ng'enkuba olugwako amazzi ganguwa oku absorvinga mu ttaka li aga absorvinga mangu. Ne kati ettaka nalyo liringa erikkusekuse oba litandikiriza okubeera nga likutta. Kati so enkuba egenda okuddamu ng'otonya egenda kubeera nga affectinga nnyo oba nga impact ebeera y'amaanyi olw'ensonga olwedde n'ettaka amazzi gye galina okugenda olwedde kati litandise okubeera nga erikutta. So twegendereza enkuba ng'etonnye abantu bayiseemu eggaali bolina okubeera ng'oyisaamu eggaali n'okwetegekera enkuba okusinziira ku by'embeera y'obudde bagamba katandika butandisi. Eyo nga tuvuddeyo embeera ya Antaire etandise okweraliikiriza abantu naddala ba online media ba online in-laws bagamba embeera ye etandise otweraliikiriza oluvannyuma lwa heartbreak gyali mu kubeera nga ayita mu ndowooza tuyinza okukiyita oba tukiyite depression. Bweyinza omukozesa ebintu ne tulowooza ali bulungi kumbe tali bulungi okusinziira munera ono baayawukana n'omwami we omulungi SB4 Ssebunya ate avangayo okubeera ng'anyega wadde akabiibibi ku nsonga z'okwawukana kwabwe. SB4 wadde okwogera akabiibibi wadde omukyala yekka yali mu kubeera ng'ayogera naye omugambo gutookomoka gutambulira ku mukyala ennyambala ne vibe gy'ateekawo okubeera ng'ali recognized. Kati simanyi ali ku maketi kansooke mukutereko olire enjiri yafukumudde. Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tamuli Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu waliwo omukazi eyajja ekidibo eyajja ekyeppaali eby'omusajja gwe yayendako muli Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kimuta muli Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu taata kabaka eby'emyoyo gy'obwenzi tugiyitira omuliro eby'emyoyo gy'obwenzi tugiyitira omuliro randero liyandalaba mandakazi yatayande yalaba taata omutukuvu w'abatukuvu taata tuyita omuliro eri byonna leese biva amagombe taata emizimu ejiva mu magombe ejiva emagombe egy'abafu tugiragira okutta obulamu bwaffe wano waliwo abaloota abafu babaloota babawa ssente babaloota babawa zihaaga mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu eri emidogo lyonna Mukama taata gye basindika Mukama eri abakazi n'abasajja taata tulimalamu amaanyi n'omusaayi gwo Katonda abakatonda n'endagano y'omusaayi gwo teri maanyi ng'ava mu ddogo kubanga Yesu ye gwe maanyi okweraliikirira nderebo lyandalaba muliro ekibadde kireeta Katonda abakatonda Mukama abantu okuddiba muli Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu waliwo bizinesi ezaddiba faya muliro. Bobi Wine babi ne Bobi Wine yakoze kaneno ka challenge kali mukubira nkata awaka oyo babi yabikoze tayinza kubeera subi tatuukayo ku switch waggulu oyo babi alina okubeera nga yabikoze sinze yegambye mutyaba yaŋŋambye nera akantu ako yaŋŋambye bwekazanyiriba SMX Media Kings and Queens gwojja kulaba naye yaŋŋambye okubeera nga akazanya naye akakasiza n'agamba oyo babi naye mutyaba oli nkubye otegera otya mbu babi eyakabaddeko kubanga eno sound etambula butambuzi nese Bobi Wine yagituddeko n'amuziki n'akuba ngenda sigala nkuwa updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Hai mara wanaka hata mara unawaka unazimika unawaka